ana ebiri mu kaseera k'okufa n'ebiriwo oluvannyuma lw'okuzuukira kw'ebitonde. Wanastaghfiruhu, Allah oyo gwe twenenyeza bwe tuba nga tumusobezza, nga bwe kiri nti abaana Adamu ffenna tusobya Allah kiro na misana, mu kyama ne mu lwatu, mu kweyagalira ne mu kkakibwa. Allah oyo gwe twenenyeza atusonyiwe. Allah waffe tabaraka wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna, la ilaha illahu, abooluganda teriiyo katonda atali katonda Allah. Ekituufu waliwo ebisinzibwa bingi, omuli Lubaale, abalongo, abafuzi b'ennono, omuli emiti, emigga, entaana, ebisolo, ebinyonyi n'ebifaanana ng'ebyo. Naye eky'amazima baganda bange si bituufu bya kusinza. Omutuufu yekka ow'okusinza ate nga kyatteeka omumusinza ye Allah tabaraka wa ta'ala. Omuddu yenna Allah gw'anaasaasira n'ava mu bulamu buno obw'ensi n'assinkana Allah, ng'amusinkanidde ku ntegeera eyo nga Allah we yekka gw'asinza, Allah we yekka gw'asaba obuyambi, Allah we yekka gwe yeenenyeza, wabanga asobezza ng'amusaba okusonyiyibwa, ng'obulamu bwe bwonna obw'emirembe n'obw'ebizibu buli mu mikono gya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba dakhala aljanna ku lulimi lw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuddu oyo Allah agenda mumuwa ejjana kubanga awangadde ng'ategedde mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Aye n'agamba nti yenna anaava wano ng'alina by'asinze ebitali Allah, oyinza omumusanga nga ekiyingi nga talya ndiga. Allahu akbar. Osobola omumusanga eri ebintu Allah byaleeta nga bigezo baganda bange. Ate buli umma Allah agigezesa, ate buli omu wano Allah amanyi kyayinza okukwatako n'amanya oli mukkiriza oba onnimba. Eri wano kuffe nga wasuula akakadde talumwa, alhamdulillah qadara Allah, n'asala akazi bbiri n'agenda. Eri wano kuffe nga wasuula ennusu ku myezi asibira ku musawo, nsuula nnyo. Ono Allah yamuwa obugumu ku ssente si nsonga qadara Allah, ate ono munafu nnyo kasabingiramu ssente ng'akaafuwala. Eri abantu Allah be yagezesa n'abaana, ate nno si bonna ng'ayagala muwala. Alina abalenzi 9 naye agamba ku luno Allah nsaasira njagala muwala. Yagamba Allah njagala muwala ku yasooka, Allah n'amuwa mulenzi, ku w'okubiri mulenzi, ku w'omukaaga mulenzi, ku w'omusanvu, ku w'omwenda, n'agamba ku w'ekkumi n'agamba Allah ku luno bwe kakutandera n'ompa muwala ebyange nawe nga bikola ki? Nga bikoma. Allah engeri gy'ali nti yewe agamba kugezesa agezesa paka ku lasiti era n'amuwa mulenzi. Nagamba kakati Mungu ngenda mu ssabo naye gw'oleese ebizibu, kuba omuntu n'akusaba naawe saasirako kuva ku mwana yasooka. Kati nga ye minzaani Allah gwe gye yamuteekako omukakasa, okakasa oli musiraamu eri kwagala baana ab'ebika ebyenjawulo. Abantu bangi Allah abagezesezza na bukulembeze, agenza obbazuula nga si bakkiriza. Tulabanko bantu bayingira mu ssabo nga banoonya obululu, olwo n'abayingira mu makanisa ne Saala n'akuba. Bannabyabufuzi abo abasinga nsaba Allah balungamye okuggyako nga badde eka ne beenenya, tetujja bayingira nnyo munda naye kubirabika kungulu. Wallahi abasinga enzikiriza yaabwe eriko enkenke, ensenke, enzikiriza yaabwe eriko ensenke, teraba bulungi. Bo balinga mazzi, buli kyobatabuza kifuluma kyekyo. Bwakata kazindala okwogera ku mukolo gw'Abakatuliki ayogera nga Mukatuliki.
bwagenda gwa basamiza yogera nga musamize bwagenda gwa balokololoza nti yasabisa mu church eyo nakola ebikola byonna ebibakakasa bano nti bannange munnonde nze ndi wamu nammwe era neetaba nammwe mu buli mbeera nga Allah yamugezesa na bukulembeze agenda otuuka mu maaso ga Allah ng'ekyamulemesa obusiraamu ekyamulemesa obukkiriza olw'okuba yagwa ekigezo Allah kyeyamussaako ekyokwagala entebe yagwa ekigezo ekyokwagala ssente ekyokwagala abakyala ekyokwagala ebyobugagga okuŋŋaanya amataka Allah n'amugezesa n'abigwa buli lw'obigwa n'ova wano nga toli musiraamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagati man laqiyahu yushrik bihi shay'a dakhala an-nar yenna anasinkana Allah ngaina kyamugattako kyonna wa muliro saba Allah agutuwonye bino betwogera abasiraamu waliwo ababiri abange ebyokusaaga nga bala babiri kakati Allah fenna n'atwokya ekituufu Allah tewali amusinga kisa nga bwe tali amusinga bukambwe kuba ye Allah enkola ye tayagala kukwata muntu mavumba vumba Allah akuwa ebiseera sokera ddala Allah akutumira obubaka obwennyini mu kutegeerako Allah atuwa entegeera esalawo ekituufu Allah n'atuma abantu abatunnyonnyola n'atonda n'ebitonde mu nsi nga byonna bituzzaayo eryani eri Allah tabaraka wa taala nga lwe bitunuulira bwoti bikulaga waliwo nannyini wano kati Allah ye talina buzibu gwe bw'obitegedde bw'obeera owangaala kuba gwe ate omuntu okujja okusaala ng'atalina irizi mu kiwato aye n'asomesebwa nti bannange omusiraamu taba na irizi omusiraamu tasinza abafu omusiraamu tayabyaki tayabya lumbe omusiraamu tayalula balongo obakwalula abalongo busamize akikoze tabeera musiraamu n'agamba owaayi nze eddiini ennemesa ebyobuwangwa byange sijja kugisobola wabula nja kusaala mungu yanaakola ki yanaamanya gwe weewuguuse gwe lindako gwe kakutanda ofe ojja tegeera omusajja yagamba Firawuna n'abakungu be ng'abannyonnyola ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu nti omusajja oyo abaleetedde obubaka gwe mwagala okutta nze mbadde ŋŋamba mumukole kyabagamba bw'anaabanga mulimba obulimba bubwe bujja muddira bw'anaabanga wa mazima kyabalagaanyisa kiyinza obbatomera kye baakola naye kumugattako bagenda okuttibwa tuggyeko olugezigezi yawunzika abagamba fasatadhkuruna ma aqulu lakum mujja kujjukira bye nabagamba bwe yabagamba nange mbagamba baganda bange akaseera kagenda kujja faaba abagoberera obulungamu n'abaabwawukanako akaseera kagenda tuuka nga buli muntu ajjukira nti wamma ensonga eyo nagiwulirako nze nagaana naye ng'ekituufu baŋŋambako nti Allah asinzibwa atya yekka nakimanya nti omuntu wasinza entaana Allah amubonereza mu muliro ensonga eri ku nze teri ku Allah kubanga Allah okumanyanga mwenkanya n'abagenda mu muliro tagenda bakwata bukwasa akasukeyo agenda soka baletafu accountability mu suratu mulku Allah yagamba yagamba etya mu suratu mulku waliwo abantu ffe kennyini nensaba Allah atuggyemu abo ffe waliwo abantu bennyini nsaba Allah betuteeka mu bantu abo temuli kalungi waliwo batuuka ne bakakasa nti ekituufu tusaana kwokya Allah yagamba fa'atarafu bidhanbihim ne bakakasa ezambi lyabwe bo bennyini bagenda dikakasa nti kituufu nze omu kubaagananga emmamba mmanyi eri abantu abafuuse enkonge ku bintu ebyo
nga bwe tusomesa abantu bannange mulye emmamba nga naye akolayo kakiribu temukwata ku mmamba tebaliyo era ogenda bulanga bufulowinga bange bannange Allah yakkiriza okuwasa omukyala yadde nga omuziro kubanze nze omuziro gwange by the way omuziro gwange si njovu muterezeemu akantu ako waliwo aye bakwata kozi oli wa muziro ki toli muganda sebo namwe mubirina jama babirina nze ngenda nnoonyereza newunyiza nebungereza sebo gyebiri eyo manye omuganda bwafa nyinimu babikira olusuku emanye embika gye babikira olusuku batemamu ettooke bannaye abantu bayaaye batemamu ettooke ate erirabikirako ddala babikira ekiraalo ennyana ng'erugenzi tebalya nte enkadde babikira ekisibo eky'enkoko seggwanga erugenda bagenda babikaabika wallahi neewunyiza okumanya nga shaitaani eri universo nebungereza babikidde enjuki nga queen afudde nenga subhanallah bana abasajja shaitaani yakola wayalingi kati yo gojja buzingo sa ku kikondo ng'oyota oba oli waggwanga kigwe saako jallaba ekiina kutuukako ne batakomaawo ne babikira ebyennyanja mukulu yafudde naye temwekyanga temutulekerera. Allahu akbar. Okimanyi nti queen wa Bungereza ye yekka abadde akkirizibwa okulya ku bubaata obubeera ku mazzi yekka okugwikiriza ng'oli akabaati nigwa abantu nga Allahu akbar. Mu suratu Al-An'am Allah yagamba nemwe bajjama nemugamba nti abakyala tebalya nnyama eno mmwe mugirya ate bwefa obukalaga ne mwakale nammwe mulyeko. Allah aganti banne ani yabawa olukusa fenna twajja buzzi wano olwaki otuuka notowaŋŋamako ane musomesa bwawulira nga atuse mu kiraasi omwana akutta embuka bakuba banne abakubagani owaayi tuula nena abadde abakuba n'atuula lwaki okuba banno abadde ani naawe galamira wakategera akantu ako bagenda kukwata buli mukungu alina mu nsonda waatudde ng'agenda atugaana ebintu nga ye wabikozesa. Nze nakakimanya jjuuza emyaka egiyise nti Ssaabasajja Kabaka ye buli kika kiwasaamu. Ssebo omukulu yatugaana kyokka ye ssebo agenda akola ki? Ye sseggwanga bange muzuukuke buli muntu aba sseggwanga mu maka ge tokookolimira era enkoko ne tuveeyo eyo. Allah agamba tabaraka wa taala nti buli gwe bagenda okubaka mussa mu jahannamu agenda kakasa nti dina ezambi kituufu nalikola era agenda kwejjusa nga talina chance kakomawo kutereeza. Ate ffe Allah akyakatuwadde basiraamu tutereeze osobola okuyingira ejjana ne oba weetisse ebyenkanawa naddala singa otegeera yakutonda nti yani ya Allah n'omuwa ebiseera. Allah waffe tumutegeere yatagenda kukulekerera n'ennyoka ajja kuvaamu oba gwe ojja mumukola ki? Ojja mumuvaamu. Gwe olabayo omuntu afa ne bagenda babiri ate nono nowakwesibako nti abadde akwagala nnyo mubagende naawe ate bano abasigaddewo walabanga kyekyobulalu ate naawe leka toba mulalu ate oli afudde gwe sigala olabirira abaana. Ekituufu Allah gye twava era Allah gye tukola ki? Nsaba Allah atuwe okulongoosa gyali. Allah tumwegayirire ebbanga lyonna aseebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamututumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Abange basiraamu nabadde ku mitimbagano okwo ne balaga amaloboozi ago gemba gambye nga babikira ebyennyanja bya Nnabakyala. Amanyi Nnabakyala yabadde akulira obukulisitaayo mu nsi yonna. Awo bojjukira ebyafaayo bya Uganda oba ebya Africa eyo pre-colonial time ne colonial time obusiraamu bwe bwasooka okusensera ensi za Africa lwakuba nti bo
enzija yaabwo tebwali political bwali economical bo bakolagananga nnyo na wali kasente era nga tebalina nnyo focus ya kugamba nti tu extending obukulembeze kuba sibe bali nako bo bali banoonya busuubuzi kati omuzungu awulira nti omusiraamu yayingidde dda mu Africa kye yakola n'asooka asindika ekibinja ekyasooka wano ekyabasajja bayitanga bani si missionaries explorers abalambuzi bo tebalina buzibu bonna era tebakwata ku muntu n'obakuba tebakunyega bawandiika linnya nti kumubajjangalabye wawadde omusajja omumpi yatukubye okututta obusi nga bateeka mu lipooti kati ba explorers omulimu gwabwe baali bazze kukuba maapu kwetegereza emu ku major goal lwaki bajja mu Africa ba explorers ku investigating extension y'obusiraamu etuusewa mu Africa bwe baamala ekyo ne banoonya ku navigation system bw'oba onaatambulira ku mazzi olina yitawa ne banoonya ku road networks wemba nkozeseza ekkubo wa wali obstacle kompyuta luddawa ne bamala okucollectinga data yenna ne bamuzaayo Bungereza ne basindika bano baani ba missionaries ab'amadiini ne basomesa abantu eddiini ey'obukwatampola eddiini ey'okusaasira ey'okugondera bakama abo ey'okweyisa obulungi ey'okuyamba onnonooli togalulanga ekitala awali pasita tebamutema pasita tebamusonga mutuula wansi pasita wuyo ne babamatiza era Katonda muwe ne ku ttaka ne bamuwa ettaka nawe Katonda akuwaddeyo egiraasi namuwa egiraasi munano na ku switi avudde wa Katonda nti yoleeta na kutiya na bawa switi naffe mutwe ku ttaka na bawa ettaka ne bakola enkolagana ennungi wakati w'abazungu n'abaddugavu jjukiranga ate Abawarabu baali bayingira dda wano ng'omulimu gw'Abawarabu omukulu gwali gwa kugula ivory ge masanga gani bagajjanga ku njovu nnamu bamalanga zikola ki Abawarabu nga balina omutima omugumu batta n'enjovu abaddugavu bwe bagamba Abawarabu nga batemu baatwalanga golodi baatwalanga diamond baatwalanga feeza buli kya bugagga naye kye baasinga okukima wano baalinga baddu abaddu be baatwalanga okusinga tebabagulanga mu Buwarabu abaddu ate babagulanga mu Bazungu Bungereza yabagulanga kyovalaba nti South Africa yaganye n'okukungubagira Queen nga totubuulira baatukunya wano kubanga oba olina amagezi ng'ojjukira abasajja abo kye baatukola wano tosobola bakungubagira nga nakati bakyakitukola nalabye ku media ayagala okwetegeeza tobuuza nze ddayo ku media bapulezidenti ba Africa babatadde mu baasi nga bagenze okukungubagira Naabagereka ani oyo Queen kyokka ate bo bapulezidenti b'Abazungu bajjidde mu konvoyi zaabwe bapulezidenti gwe wawunye pulezidenti amaze ebbanga tatalinnya baasi kati yo omuzungu embeera ye nti asofteninga gy'oli ngolowooza nti yennyini ali soft ng'ayagala kusofteninga ggwe nga olaba timba gwegenda omumira esooka musalivinga nemuyiwako olulusulusu n'ayeba bwetuuka omumira oba nga giweddemu tefayo kasitaga yiyeko ggwe ng'ekumira n'amalusu go ng'era esigala kati omuzungu yatumanga Omuwarabu amugulira abaddu mu Afirika Omuwarabu n'agula abaddu ng'abatalira mukama we mu Europe mwe babajjanga mu Europe babatikkiranga ku coast ya Ivory Coast ya Uganda whatever ne babaconnectinga batwala mu America mu South America babalimisa abaddu kati Omufirika yakyawe kiyitibwa Omuwarabu kulw'engeri gye yali amutulugunya ng'amusiba ku njegere omutwalira Abazungu okukola obuddu eno gye baavanga bo baalabanga Muwarabu yabatwala gye baalaganga baasanga Muzungu yabalinze kati Abazungu we bajja wano muzimu ku mission ze baalangirira ennene to stop slave idiots ostopingo ta slave trade yagogula abantu
oba okakasi yakala stopping slave trade then tobagula yabagula ekyamuleetesa item eyo kyali kyangu nnyo abantu okuwithdrawing okuva ku basiraamu badde kuba n'abalungi abatayagala nkola ya buddu n'omuzungu omumanyi yajja awanisa ebayibuli bw'ati ne wallahi okuva lwe yagireeta n'olwaleero n'ensi gyeraga tagigobererangako ne queen afudde musamize ng'ate yakulira eddiini y'obuki y'obukristaayo era ne bwogoberera enziika ye gye bamuziise tebamuziise nga kitabo kyabwe ekigamba bamuziisenga ng'obusamize bwabwe bugamba era bagoberedde obukwakulizo bwonna obw'obwakabaka bwabwe so se eddiini yaabwe era wallahi ogenda okwesanga nga okubeerawo kw'abazungu n'eddiini zaabwe eddiini si y'ensonga bo balina targets zaabwe eno eddiini bagireeta kugonza mitima gy'abaddugavu ate mission era yayitamu nakati abaddugavu tebamanyanga nti omuzungu ye mulabe waabwe kati bapulezidenti ndoza bafunyemukko kangubanguba kasaba batadde mu bbaasi nga abaana b'essomero subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah allah qahhar allah alinnyisa amadaala bayagadde nakkakkanya bakoze eki wallahi kabonero ka bunyoomofu pulezidenti w'ensi omutambuliza mu bbaasi nga n'omuyimbi agenza performinga ku show e Bulaaya omusanga alina convoy bamuwadde poliisi eggula ekkubo n'eggalawo ali mu makkati ne baseeka bafa bagenda okukola ddaawo ebweru seeka yagala bamuvugira mu motoka bamuvuga kilomita 200 genda kulya lunch mu dakika nga 20 ng'emmotoka eyimiridde wali wegenda okulya ekyemisana nga tana kyawulire namu va kuno motoka waffe buno mu nnaku tawegereza olukavuga speed 8 akawoninga kalina kalaga 16 kakuwoningira mu 8 ebankadde n'empya buno obwa muno kavuge ingire 12 kane ko tutagala kukubo kati kakazunga nga akali kanyedde walaji ebani kyebagamba okiwulira gwe baba nonze anti wulira ati sokuwulira kino mu byuma mubaamu aba software n'aba hardware makanika avugamu kuva wali ku round about paka wali e Wanton n'agamba eteredde ono agivuga mu mayiro 2 oba ekitegeera nze kyenjogera with experience emmotoka ezisinga zituvuga mu Uganda kye bagiwandiikako kukola tekisobola kikola ati nkugambye kale ompagira bompakanya nze gambye emmotoka zetulina wano ezisinga si zonna mulimu emmotoka nga neweyingira weba ya 18 neyingira 10 nga gesigala wansi weeri ng'ogiwulira naye obusinga bwe tuvuga wano wallahi kajita kati ogenda okaweta woti ozunganga maji ne mulimu comfortable cars ate ndindako era muli batufeera okumpakanya kubanga sima kubo muli batufeera okumpakanya kubanga paka nga ovuze ku esinga eyo dona ategeera kyeŋŋamba naye ng'okyalira wano muzine zaffe nze gambye omusiraamu yava e Dubai yali dereva we Dubai sabagamba ko wano ne tufuna emmotoka tugenda ku mukolo nanoonya emmotoka ennamu nagati emmotoka nga teweta emmotoka ennimi ekifuba nanga gyovuge nemugati nayireka emmotoka nzinga ndaba egonda nga kyempita okugonda bambi ye ku mmotoka zabadde avuga eno ekola ki ekaluba bambi abakulembeze baffe ndo batuuse e Bungereza ne banna babavugidde muki mu bbaasi kale embeera bwetyo Allah yabageredde neera embeera era kubeera kale tusaba Allah aleme tudimootinga ffe atusitule nga buki busituzi Allahu akbar
abebitiwa Allah wa tabaraka wa ta'ala yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satonda ku majinni amagege oba abayitibwa abaki abantu obula lwa nsonga egi kunsinza Allah atubanje ekintu eki kumusinza bine bisigadde byaffe ni Allah kyatubanja eki kumusinza era yatwala obuvunanyizibwa nga omutonzi waffe kubanga teriyo omutonzi gye tuli atali Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebisigadde bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala Allah yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mazima ddala natuma mu buli kibiina omubaka ani ibudu Allah agenda alagira abantu be banaye mwesinzani mwesinze Allah wajetanibu taghut mwewale mwesambe musembere wala nnyo n'ebintu byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah tusaasire nkasembeze wano okujjako ngo oneetaba mu mpeera onsumululireko kakati Allah tabaraka wa ta'ala yatuma ababaka nga abawadde omulimu omunene ogu kutulagira kusinza Allah just that nga tosobola sinza Allah okujjako nga weewaza ebitali ani Allah subhanahu wa ta'ala kyova nti waliwo omuddo omu musomesa munnaffe sira munnaffe yavaayo naga nti bane mwesonyiwe amadiini amalala bw'oba onaabuulira gwejjanga osomese busiraamu otambule okole ki ogende abakatuliki baleke abalokole baleke aba-Seventh Day baleke n'abasamize buli singa buli muntu anaabuulira ebyeddiini ye ensi tegenda bbeera mu buvuyo eyo saala nnene kusaba kwa maanyi okuva eri abakaafu bonna baagala buli muntu asomese bibye kubanga yengeri yokka gye basobola okugenda muki singa tubeesonyiwa omwalimu yavuddeyo n'akibasambira kati bannange twesonyiwa abantu ab'amadiini amaki amala era ye mission ennene eye organization gye bayita Inter-Religious Council omulimu gwayo omunene kukuuma busiraamu nga mwogera ku busiraamu bwokka nga n'omukatuliki ayogera ku bukatuliki bwokka nga n'omusamize ayogera ku busamize bwokka ku nzikiriza ziri endala simanyi bwe bakikola naye mu nzikiriza eyaffe awo oba otujje nnyo ku mulamwa singa ogamba nti omusiraamu yogera ku busiraamu bwokka oba otulemesezza bulemesa kwogera kubanga olaba n'omwana omuto bw'obeera omuyigiriza ekintu ekyokya osooka mukola ki sooka kimukwasaako amanye nti ne mu nsi mulimu ebintu nga bikola ki nga byokya ate gwe otugamba tusomese busiraamu bwokka tebusobola tutegereka nti oyogedde ku kitali buki busiraamu kubanga n'omulimu omunene ogwatumisa ababaka kulagira abantu musinze Allah naye buli awali etteeka eryo waliwo ekyennyume kati Allah agamba nti ani ibudullah abange musinzaani musinze Allah wajetanibu twaguti kati atwaguti omwalimu yayogedde ekintu ekyo njagala tutangazeemu kati twaguti tugambe tutya mwewale ki mbadde yensomesa ebadde wano mu Uganda nga mwewali mwasomesa ku shiriki naye nyini nga mushiriku naye nga ne basomesa tebategedde nti noono mushiriku atusomesa obushiriku ne bava mu muzikiti nga basomye ku shiriki ne bavaamu nga bonna tekuliko ategedde nti bagambye ye nti kyokola shiriki kuba avaawo nga abagambye mulekerawo sinza ebitali ani tababuulira mannya gaabyo
mwalimu bwayagala tugambenga mbo omukatoliki tumulekenga muki tetusoboka era kino nkibaddiramu okwogera ku mukatoliki si kulumbagana tumuyamba ave mu kyali aterere mu ddiini y'obuki obusiraamu bulina abantu bonna balina kubeera basiraamu era lwa watero kibuuza kati mugamba abantu bonna balina beera basiraamu eyo ansa kati tumusaba abuuze ekibuuzo ekirala kuba yenna anaava wano nga si musiraamu ne wanaaba abadde akola ebirungi ebijjuza ensi wa muliro ate omulimu gwange naawe kumutaasa butayingira ki bismillah Allah tabaraka wa taala yatugamba nti bwe yali atuma bannabbi bonna kubanga Allah yatuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Makka nga temuli musiraamu yenna yekka ye yalimu musiraamu ogwo bwe yava mu mpuku najjanyumizaako mukyala we Khadija radhiyallahu anha Khadija yali amwesiga nnyo era yamugamba nti obanga Allah bwakugambye nze nkukkiriza mwami wange Khadija nabeera omusiraamu ow'okumeka Khadija yali musiraamu kati wogamba nti tuve ku batali basiraamu boogerako eno eddiini yajja kuyita batali basiraamu bayingire mu buki mu busiraamu era yemu ku nsobi gye tuyina nti omusiraamu ye waba akola ddaawa specifically akola ddaawa ate ku baki ku basiraamu oluusi ne bajja mu muzikiti abasanga mutudde mu muzikiti n'abagamba temwagala kusaala eswala zibayitako otudde ate abantu obasanze mu muzikiti kitegeeza wasetinze kutuba naye nga si yaabano abali wano ate obaleseewa wabweru ffe eddiini eyaffe teriiwo kuyita abasiraamu bokka eyita abatali basiraamu bayingire mu busiraamu aye nenyweza abasiraamu mu buki mu busiraamu tekubeera kulumbagana ekyo kiragiro kuva eri Allah genda otuuze maama wo yatali musiraamu tuuza sengaawo tuuza neighbor omugambe mbadde nkusaba byokola obiwumuze ojja oyingire mu ddiini yaki y'obusiraamu waliwo system ziri ssatu esooka waliwo abantu abasinza amajinni direct bebasamize bo basinza majinni direct era obukafiiri bwabwe eri Allah buli mu kusinza shayatini nga bayitira mu kukolagana n'amajinni ne batasinzaani Allah kati omusamize mukafiiri maaso ga Allah kulw'okuba akolagana n'amajinni mu kubeera ng'ayisaawo ensonga ze ate nga Allah yakimugaana Allah amugamba kolagana nani nange Allah yakutonda omukristaayo eddiini ye we yafiira esookera ddala kugamba Katonda nti azaala ekyo kyamukafuwaza kubanga okusooka obukristaayo yali ddiini emanyibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era yalina nabbi mulamba gwe bayita nabbi ani Nabi Isa alayhi salatu wassalam yali akulira ekibinja ky'abanasara ne Nabi Musa alayhi salatu wassalam yakulira ekibinja kyani ky'abayahudi abayudaaya kati nga obusiraamu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tannatumwa obwo bwali busiraamu nga abagobera Nabi Isa babeera basiraamu nga n'abagobera Nabi Musa babeera basiraamu eddiini yaabwe ne bagiryazaamaanya ne baleeta obulyazaamaanyi mu nzikiriza yaabwe ne bagamba nti Katonda azaala nga takola ki nga tazaala ne bagamba nti Yesu bamaze omujja ku ddaala ly'okuba omwana wa Katonda ne bagamba nti ate yennyini yaani ye Katonda era Allah mu suratul Maida mu aya 73 Allah yagamba laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha amaze okukafuwala yenna agamba nti Allah waakusatu mbameka mu basatu lwaki Allah yagamba nti akafuwadde amakulu nti baali bakkiriza bwe mulaba bakristaayo naye obukafiiri bwabwe bwayingirira kasita baava ku busiraamu obutuufu bwe baali bapracticinga ne batandika ate okugamba nti Katonda azadde omuki mu suratu Maryamu Allah yagamba nti kyeboogera tebakirinaako nakumanya mumulowooza lwaki Allah mu suratu Maida ng'eggwako yagamba nti agenda kuleeta Isa ne nnyina Maryamu alayhi salatu wassalam amugambe nti ya Isa owange gwe Yesu anta qulta linnaasi gwe wagamba abantu ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah
mufulenze Isa ne mama bakatonda babiri mfocho kusinza Allah tewaliwo wano bantu bayita Isa katonda ate bayita Maria katonda Maria si katonda nyina katonda gwete wetolo mukatulisi bulungi ojjategera Maria katonda ate no munene sebo katonda sallallahu alaihi kati Allah subhanahu wa ta'ala yabogerako mu Qur'an gwe nonagamba tuyaga tubogereko Allah yaba mentioninga mu Qur'an mulimu ebibinja biribina mulimu ekyaffe abasiraamu abasinza Allah yekka nga tugoberera mu butuufu omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu abashiriku nga befuula bakkiriza Allah nga tebamugattako ebintu ebiki ebirala ngera omusanga ayogera ku Allah loza musiraamu nga tewadda ku shaytaani oga musajja kumbe si musiraamu zeze aya ezigamba wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah katwa idha laqul ladhina amanu bwebajja mu mizikiti okusaala qalu amanna omwana omuzina latime esswala kubagolooza oli ku musiraamu wa idha khalaw ila shayatinihim bwebagenda wali sitaani zaabwe mu masabo mubakubi b'ebitabo qalu babawozesa naye olabika toli serious ku bintu byaffe tova ku muzikiti kati inna ma'akum nawe leka nze nina mmwe kati ng'ogenda ku muzikiti innama nahnu mustahzi'un tugenda babuzabuza kubanga ate njagala banzike mu kisiraamu tekintwala ku muzikiti Allah abamanyi kati abashiriku baba balina kye bamanyi ku Allah wabula ne bakizuula nti Allah munafunafu mu bintu ebimu buleka beetuukire era ne bawummuza Allah mu bintu ebimu ne beetuukira mu bintu ebimu mulimu ekibinja ekyabannaafuusi kuba omushiriku automatically abeera muki munaafuusi kubanga ayolesa kirala ng'ate ategeeza kirala ne mbeeramu abakafiiri piwa ye ebya Allah tayagala kumanya ayina kyeyekutteko bw'ati ye katonda we waliwo abasinza ente abasinza embuzi bibombe abasinza Yesu abasinza Maria abo baawakanyiza ddala Allah obukafiiri bwennyini obuli open kati fe omulimu gwaffe ffe abasiraamu bannanyini Qur'ani eno kuyita bibinja byonna ebyo bikomewo ku kusinza Allah okwannamaddala beesonyiwe byonna ebisinzio bitali ani Allah mbayitanga nange neeyita basiraamu bali wano wallahi tusinze Allah ogu gwe tusinza yenanyini nsi eno yenanyini ebiragiro Allah okutulekawo okwo nga wetukola amazambi sigama nti atusobola oba tatumanyi atumanyi era ne sente zeyakuwa nga te bweyongera okukola amazambi nga zokozesa zennyini togamba nti gwe wabakala alina amaanyi azinzijeko nga wala waliwo omushiriku Kalundu we yagamba ssebo yemwepimamu naye Allah zikulekera anoonya wakukubira gwate wanaakumma ssente onaayenda otya tulaba gavumenti tulaba ekyalo nga kyateeza omubbi ng'ekyalo kiteeza omubbi toyina kyosangawo kyonna wabweru ngamba abantu tulabako muntu n'ogwo ate embuzi ezibadde zisonanga mu kiyumba bazitibana bweru embazi balekawo wabweru basulasula ne ssente awo enkoko tebaziggalira nogabanna bano baalagawa ne muyoola kumbe abali mu nsiko basinga basigadde mu mayumba kati olw'okuba osanze waggule osanze ente tebagiggalidde basudde ne ssente awo mu lujja tekitegeeza nti babikwagaliza baagala kukwata nabyo bamule babikuggyeko so bye bakola bwe bakukwata n'embuzi nga tonagisala bagikulekera
bakuba emiggo gy'okubba embuzi nga n'embuzi bagitutte. Ekyo Allah kyagenda obbakola. Ye Allah talina buzibu abawe emmotoka ne bavuga nga bye baagala basobole otutuuka ku buli kye baagala okukola. Juzi babadde mu nyegenyege era walabikiddeyo akasajja kalinga essanamu. Tumale okuva mu adhan mbanyumize ekikolimo kye nalabye mu nyegenyege. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allah ffe tumwebaza akadde katuyisizza mu kwazina nga tukyali balamu tukyali basiraamu. Buli katikitiki akayitawo waliwo Allah abaddu bajjamu omwoyo ne baddayo eri abatonda Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo Allah bajja mu busiraamu bajjako obugagga naye tusaba Allah atukuumire ebyengera byaffe byonna. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma ababaka naye nga mishoni yaabwe nnene kutulagira kusinza Allah, okwewala byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ababadde mu bwonoonefu obwanyegenyege wabaddeyo akasajja nga kedizayiningidde ddala ng'akajinni mu maaso wano kadde kasibyewo bajjembe lya nte nga kalanzeranze emiguwa era nga bannyiniko bakayita katonda w'enkuba. Eyo twaguuti yennyini yeetaddewo okubeera ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Bamuyita katonda w'enkuba, atambula bukunya, akola ebikola ebitiisatiisa ebyamasitaani byennyini, alanze enviiri oba yazisibako nsibe oba enviiri ze wallahu ta'ala alam, nga zikoze emiguwa. Nga ne woba onoonyezza mu njigiriza y'omubaka alayhi salatu wassalamu yalabikira mu bantu omubaka bye yagamba alayhi salatu wassalamu nti bagenda kujja nga basikutte enviiri bazisibye ku mitwe gyabwe nga zikulumbadde ng'amabango g'eŋŋamiya. Nanga temulabanga abantu we batyo mubakolimire, kubanga ate yalagamba n'okugamba newe munaagaana obbakolimira kubanga abantu balaba. Abantu ebintu bya Allah babissaamu nnyo akamanyiiro n'okuvunaana. Kati okolimira waki? Kati akoze eki? Bamugambye Allah yagamba, abuuza lwaki omukolimira. Allah yagamba naye mutaabakolimire. Olwedde ye Allah yabakolimira n'omubaka Nabi Muhammad sallama ne malayika zaabakolimira n'abakkiriza. Kati gwe batoli mubakkiriza n'olaba omukyala yenna ng'asibye enviiri ne zikola bagenda madred ne zikola ne zikulumbala ne zisituka mu bbanga ne zima ne ziyiika
nga olaba akajinni ke nalabye mu nyegenyege bwekabadde keyisizza Allah ga ne mutabakolimire ye Allah yamala dobbakola ki obbakolimira kubanga wallahi bikola bibakola si by'abantu balamu by'abantu abagwebwamu ensa naye kyebamurakabyeko kyebamutaddeko mbu Katonda owaki ow'enkuba balinayo ow'enkuba n'owakasana balina Katonda ow'omuceere n'owaki n'ow'amatooke era ekyo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu kyeyabuuza abantu be abange bakatonda baawukanye yawukanye nga bolaba mu Buganda Mukasa akola ku byannyanja Nabalongo Musoka akola ku byankuba oba Musoka yakola ku byenkuba Kibuuka akola ku byantalo Dungu akola ku byakuyigga Yusufu alayhi salatu wassalamu abuuza abavubuka byalina mukukomera abange bakatonda nga baawukamu yawukamu ngono yakola ku kino yakola ku kino yakola ku kino bemwagala omwagala Katonda atya omu Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange ab'ebitiibwa Allah waffe tabaraka wa ta'ala yatuma ababaka ng'omulimu omunene gwe balina kutulagira kusinza Allah yekka nga lero mugattako bintu birala lwanyisa obulamu bwonna nyisa obwange Allah tumusinze yekka. Omwalimu eyakola statement egamba nti amadiini amalala mugaleke mugere byammwe abantu abamu tebalina bujja ku ddiini ya Allah bw'omwogerako nga ye ajja mu kamera ne yeerwanako ampayiriza nze omukazi simukwatangako baleete obujulizi bwe boogerako Allah ebikkakkanya eddiini ng'agamba abantu mubakole ki abantu mubaleke. Wallahi waliwo ekinyonyi mu Quran kye bayita hudde bw'omuwuliriza n'omuwa time no studying movements ze twetaaga okuba nga hudde n'omusinga wankubadde nga performance ye maaso ga Allah gomwenkana kiyinza obba ekizibu. Yali mu convoy nga atambudde ne mukama we nga takkirizibwa kuva ku assembly oba kuva mu parade nga tasabye lukusa naye bwe yali ava mu layini ogenda ku mission teyasaba lukusa yasitula busituzi n'agenda. Nabi Sulaiman agamba nti watafaqada tayri yanoonya ekinyonyi ekyo nga mu binyonyi takirabamu alabawo omwaganya mu binyonyi faqala maliya la arali hude nga sijiraba au kana min alghaibin oba avuddewo ayinza obba abuzeewo ate nga Allah yamuwa obufuzi ng'ebinyonyi abirinako control ng'afuga embuyaga afuga amajini afuga abantu na byonna ebyali mu bwakabaka bwe okwawokanako ne bana abakulembeze baffe abalala waba chairman w'erosi afuga erosi eyo ate erosi afuga mu bantu si bonna bonna abafuga kyova olowooza ntakufuga nga tannakwata olaba nono mukulembeze aliko ku kyalo kuno kwaffe kwe tuli kuno gaziyamu bwonka tono oyinza okugamba nti tafuga kyalo kino kyonna olw'okuba gwe tomukola ki tomuwagira naye olunaku lw'oligwa mu trap ogenda mumanya nti akufuga. Tulaba n'abatakkiriza Allah bamanyi tabafuga mbu bali free mbu bakola byabwe buli avaamu omwoyo ate batugambanga Yesu yaliwa nti tobuuza kibuuzo kyonna tuula wali ojja tuulawo. Abasajja waliwo abagenzeeko eyo bagenze okudda nga bakyusizza ennimi nga baali bavuma ate bawagira buki ngolooza ki ekibawagiza ate nga baali bavuma kati si bonna kikola tebannakubaka naye kasita wajjawo enkayana mu poloti naye kati tugende ku erosi lwomanya nti ono era omwogerako ogamba nti amachairman kati Allah fe obufuzi bwe yatuwa bukendeevu ofuga bantu bokka ate ofugamu Allah bagondeza ng'omuddu wagambye nti si bonna kuba eri ogwoyita kweyo sinaagaana nga sijja kujja mu nsindike mu kooti situla maaso g'oyo naye Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalamu nga n'ebibuka ebiri mu ggombolola eyo yabifuga. Njagala otubuulira ani afuga ensanafu za wano ne wabasa abasajja kabaka anajja kumukola zisobola okukeerawo ne zimulemesaawo ate nga ye kabaka ne bakyusa entebe ate Allah atuyamba nassaawo okufa lako oluusi fe tunyigira enkola eyo naye singa ensanafu tezifa
twandizigobye nga tutya waka kuba empologoma wejja waka mulete mundu baagala gikola ki singa tefa nga ogikuba ebuuka buusi negweri nemaana esituka singa tefa Allah ensi ogiraba Allah tagenda kukulinda tegeera yagenda kukola bye yamanya ye Allah nti bye bituufu tulaba okufaananako kulungi omusota singa ogukuba ne buziba ne butya nawe zenna kunga nnyanga ogukuba nga tegufa nze ndowooza ovaawaawo ate kwegamba kwe kuva mu nnyumba mu ngeri ey'emirembe nga buli akubuuza tage ennyumba weeri awo ajagala gikole ki eri ennyumba waliwo ennyumba yali kiyunga awo nga erimu amajinni kakati ne bagamba eyo sebo tesulwamu buli asulamu amajinni ne bagamba mugimpe ndala tukole obuwandiike mugimpe kale enneme osulamu kubanga ffe abasiraamu amajinni what do you mean by amajinni gali buli wamu ffe kasa tugamanya nti ate wano mangi nga twongeramu adhikaali bisimillahi walajina bisimillahi tawakkaltu bismillah lama jandimu na shaitana bisimillahi alladhi kasawtani hadha thawbu bismillah gagenda okulya nga omusajja azze eno kirasi si yawano nga gagenda ombaka atugamba webaka newuzu terisembera bwebaka osomera ate okulusi terikwata ku luggi nebaga mugimpe aye tebagimpe nze wena ennyumba gyomaninga erimu ebyogera tukole obuwandiiko gimpe babitenda kale byogere Allah yatugamba webibanga bizze baddu bange temubisobola Allah kati tukole tutya mumpite nga tumuyita ani gavumenti yakugamba bwolaba ekintu kyotategeera tokwatako ziyinza obba ze zino ezasigalira mu lwerubwero tukole ki nakwata oluusi we babayita nobalwawo sembera waliwo kafirimu kebazanye emulagaawo owaye batera olwawo sembera kuba kigaasi ekyatabuka emulago bazibizaawo obudde nga buli omu akirengerera enowa ab'ebyokwerinda n'abakumi b'eddembe bonna nga bali awo bakirengera bulengere naye nga batuufu kubanga balamu omuntu obulamu ssebo obutali bwakugula kati Allah waffe tabaraka wa taala omulezi w'ebitonde byonna atunyumiza nti nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalamu bwe yamagamaga ekinyonyi nga takiraba n'agamba hude nga sigiraba n'alagira naga nti hude wedda wano ngenda giwa ebibonerezo bisatu esookera ddala ngenda gikuba olukuba lwesikubbanga ku kintu kyonna wano ekyokubiri ngenda gitemaatema ndowooza we embwa zigirye ekyokusatu ekigenda omumutaasa ki andeetera amawulire ag'ensonga lwaki yavuddewo wano era huda Allah kanti famakatha ghayra ba'idin wayitawo akaseera katonotono nga huda yingidde bwe yatuuka ejja wejja egamba nti inni uhittu bima lam tuhitu bihi nina gye neetooloddeko eyo mukama wange naye togenda nga yooko byenfunye gyenva tobirabangako nemugamba nva saba okuva wano mukama wange wondabira nva saba naye byendeese tobimanyi. Sulaimaani alayhi salatu wassalamu nga ajjudde obusungu ova otya wano nga tonkoze eki kyokka nina kenjagala mu mboozi eyo kangezeko ovuga kasembere kumpi nemugamba nti mukama wange ntuuse saba naye kinneewuunyisizza inni wajadtu muraatan tamlikuhum nsanze omukyala yabafuga kyali kyakyewuunyo wa utiyat min kulli shay ate omukyala nga alina buli kantu konna walaha arshun azim namulondo gyalina mukama wange temanyi nayiyo oli omukyala alina namulondo nemugamba ono gwanyumiza tannasala ku busungu wakyaliwo ebibonerezo ebi kukubwa kusalwa kadi huda alipootinga eggulire paka wanaatuuka wanamutaasa ebyo amugamba nti wajadtuha mukama wange ensanze omukyala wa qaumaha n'abantu be yasjuduuna lishamsi min dunillah
nga basinza njuba mu kifo ky'okusinza ani Allah. wazayyana lahum shaitanu a'malahum fahum la yahtadun. sitaani yabalungiiza emirimu gyabwe sinabakulungama. abantu betulaba bonna abasinza ebitali Allah laavu gye babirinako bali ku kuwunda kwa shaitaani yabaagazisa ebintu ebyo. kyova nti bannanga omuntu ali ku byobuwangwa omusikako omusika ave ku byobuwangwa bw'owulira amuvinze noga ti mashallah katugende kumbaze nabyo. bw'omusika mbudde bisiguse azze n'ebiki n'ebyobuwangwa. era abantu abasinga basiramuka bayanguyira osiramuka kubanga bajja n'ebiki n'ebintu byabwe. newuliriza wetegereze bino. Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam bwera yanukula huda ku byamugambye teyayogera ku kyamukyala kufuga basajja. omontegeera ate ngono Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam yali kabaka mufuzi naye etiyali konsaniye. ekyokubiri ekyokubanga alina buli kamu era teyali konsaniye tebyamukwatako. yamugamba alla yasjudu lillahi okakasa tebasinza Allah alladhi yakhruju al-khaba'a fi as-samawati wal ardi. oyo Allah ajjayo ebyekwese mu ggulu omusanvu ne mu nsi. wa ya'lam ma tukhfuna wa ma tu'linun. oyo Allah amanyi ne byebakweka ne byeboolesa. awo waliwo ka statement akali kadde wa hude bw'oba onnimba ggwe byokwese oŋŋambe bino Allah bikola ki. ne statement yennyini edda gye tuli olowooza abantu okukola shiriki lwaki bamukola bamukweka. teri akola shiriki nga tebwasaala n'amwolesa. muntegeera erowooza nti yandibanga Allah tabikola ki tabimanyi. naye Nabi Sulaiman agamba nti Allah amanyi ebyekyama n'ebyaki n'ebyolwatu. ne kino kirala huda teyavunaanwako lwaki yavudde ku parade kasita yaleeta information enzito bwetyo eraga nti waliyo abantu abasinza ebitali ani. huda okuva awo agende Saba ate yali order from above. gwe Sulaiman kituvuge mukama wange naye nawe oyinaani kati yafuna sigino ngemugamba kirirako Saba oleetera no byatamanyi. teyasaba order teyasaba ngate omunene yalagidde yasika busimu maaso. n'omukulu n'apaalaga bannange huda jjukira yali ekolanga drone ye bw'aba anaatambula esooka scan banne Allah alina technology. ate owa Allah ali oba nkyogere ntya advanced kinaakola kiba kivaayo ekintu ekyo. kwateberezaamu kinyonyi nga kyogera. ekinyonyi nga kyogera ekirya n'emmere si kyamafuta. ate neba kisindika tosobola kisiriwaza n'okikwata nga buno mu drone waffe akamerika bakakwatira Iran neeraja mumba akantu kange tekasobola kwezza. ono huda yali muzibu kubanga Nabi Sulaiman yamugamba nja kumanya huda oba onnimba oba oyogera mazima. n'amugamba kale kwata ebbaluwa kinyonyi ogitwalira abantu abo boŋŋambye ab'e Saba bw'ogibawa gibakasukire fa alqihi ilayhim gibakasukire. bw'omala ddako ebbali oncollectingire information enaddako amaze okufuna ebbaluwa. kinyonyi bwe kyakasuka ebbaluwa ne kirinnya ku lubiri ne kissaako signals nkiwuliriza. wallahi Allah mufuzi. obadde okimanyi nti yauma alqiyama omanyi ffe twogera nnyo gino emwa Allah agenda gisiba. nsaba Allah mukaddeko siba emimwa abenga yatusonyiwa ebiyungo bye byakola ebirala. banne musabye ku dduwa eyo kuba kyensinga otutya bisambi kwogera bigenda kwogera kubanga byo ku mission eyo bye byali tebirekeka bweru byo byajjiranga ddala. wallahi Allah yagamba
alyawma nakhtimu ala afwahihim lwengendo siba emimwa gyabwe bani ife ekidako kigamba kira watukallimuna aidihim ine jijjamu akapale gikoleki gyogere watashihadu arjuluhum amagulu gakoleki gajulire bage gasimba wansi n'ensonga ekoze eki etabye kati mubigendo okwogera waliwo hadith ekirannamye obulungi mubigendo okunnyonnyola mulimu ebisambi bino bigenda kwogera kubanga byo bituukira ddala awali omulimu anejjuma noyo aluguddemu wallahi ogenda ate Allah agenda soka akugambe yogera soko nyonyonyola omuntu alimba banne kumanyanga ali nsaba Allah tusonyiwe ngarina tukajali omuntu agenda gamba Allah ebyo obuyaye byonna Allah kati kale kituufu kibogedde omwalo naliko naye naye kale twatuuka mu nyumba Allah naye twatuuka mu nyumba nenneebaka byonna wona amalo byogera nga Allah akusyomwa sirika abuuze ebiyungo nga tosobola kuddamu kwogera era bwe binaamala tuwaako obujulizi omuntu agenda gamba Allah agenda malamu kati yogera agambe mmwe obwedda njogera mpolereza mmwe kati mmwe muzze okwogera mumpaddeyo buwi mugende babooke ekibuuzo kigamba bagenda bookya ng'ono alazeewa ye n'ebiyungo bye mu kyoto kyennoonya mukiriwa huda yali ewuliriza buli kyeboogera ng'amagezi gabe tegabawa kumanya nti emboozi gye twogera oyo tagiwulira bamugaya si bwe tukola singa oba ogenda okukola ekikolwa kyonna ekyekivve n'osanga ente okireka naye nkubuulireko woba okakasanga byenakwogerako jja bitya bw'ogisanga nga kireke egenda kwogera wallahi egenda kwogera nekino eno mimbali ejja kwogera lugoye lugenda kwogera nsaba Allah atusonyiwe abanga obeeranga kaawo n'ogamba Allah nabye nayitamu nga nkyali muvubuka kubanga nkyali n'amaanyi ni Allah nkusaba onkoleki ajja tusonyiwa huda biidhnihi si kiragiro Allah ajja tusonyiwa wanaabanga akoze eki naye Allah tukusaba mukwano tusonyiwe huda bwe yatwala ebbaluwa n'ajanjulira mukama we n'ajanjulira bano n'abakyala n'ayimirira ku kikomera nayimina we yayimirira n'awuliriza bye baayogera byonna mu bye baayogera omukyala yagamba ngenda tutuma ababaka batwaleyo ebirabo ewa Sulaimaani oyo njagala kakasa ayagala sente bufuzi oba ayagala kituufu ayogera ku bya ddiini kati huda nazza amawulire kati ababaka bagenda okujja ng'amawulire gabakulembedde dda nti bakuleetera ebiki ebirabo nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalamu olwamutuukako n'ebirabo najjula n'agamba atumiddunani bimaali musazeho kati kunzikakkanya na ssente mwagala kunsiriwaza olwa busente bwe mulina olwokuba mulina amamotoka ag'ebbeeyi olwokuba onsindikidde emitwalo 10 nkugamba nsonga za ddiini gompaamu ssente n'abagamba nti ebyo Allah bye yampa bye nnina Sulaimaani wallahi birungi osinga bye mulina naye nga huda yagambye eta waggulu wali wa utiyati min kulli shay'in omukazi ayina buli kantu konna nabbi Sulaimaani yayanukula atya ababaka mulina buli kamu naye nze bye nnina bisinga bimukola ki bimulina kuba ye bye yali alina nga byamugasa ku duniya ne ku akhira ate bano bye balina babina ku duniya ate byakubakubya nga basinkanyani Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasinga ekibaweesezaayo eddiini bambi baali boogera mazima ne bajja babako bye babatuuza ku bbali ne babawa ssente babasuubiza emmotoka ez'amaanyi
baba gamba buli mukazi goyagala wano mweno territory tugenda mukuwa baba gamba yagala sura mu nyumba etya tukuwere di passport bwe bamala bibawa ne bibajja ku mulamwa guli ogw'okuyita abantu okusinza Allah atya wallahi ne batandika okutambula n'obuwoomerevu bwe babawa bano be baali bawangala abaali bataagala kitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala genda muki mu maaso ne Nabi Sulaiman wallahi kyeyayogera kyekigambo kyange kyekigambo kyafe abakkiriza Allah biyatuwa khayrun mimma ataahum bye bisinga obulungi osinga Allah byeyawa abatali bakkiriza. Tetulina mmotoka siwe kiri, tetulina maka manene, tolina ready passport. Byolina okubanga osobola okusaala, osobola okutula mu darusi n'osoma eddiini yo, omanyi Quran, byolina birungi osinga abatakkiriza bye balina. Nakwanti obuzibu ffe tetukola ki? Ffe tetumanyi. Owaayo ekyebbeeyi n'ogula ekyaki ekyalayisi okwata otya omwana wo omuwala omusiraamu gw'osomeseza ne ku Quran n'omu omusajja atali musiraamu olw'okuba yagenda okukuwa by'oyagala. Subhanallah. Nina omukyala gwe mbadde naye awo omukadde kwali myaka oba nga nkaaga oba ndoza nkaaga awo bwatyo oba nkaaga mu etaano mutunuulidde ng'asituka oyingira mu nnyumba nengamba edduniya terina makulu takyasobola kusiba kitambaala. Okimanyi mukyala bwakaddiwa tasobola kusiba kitambaala, asiba luwuzi lwe lusobola okutuula ku magumba ago. Kitambaala kisibwa mukyala alina kabina ng'alina n'oluki nga kabasito system ekyaliko wakisiba eno omugongo we gutemera akabina na wakiyisa eno ku mugongo ne kikwatibwa akabasito wano naggumira. Omukadde taba na kabasito ate taba na kaki na kabina. Allah agamba gwempangazizza mu mwono mu duniya mutema system ne mungutusa likaira ya alama baada ilmin shay'a nabeerawo nga kataala kati bye balina mu duniya finally bye biki. Queen wa Bungereza afudde ng'ettama likyali ttama ng'akyayogera ekigambo n'otuulira kyalina kyayogera. Subhanallah. Ebyo bye bitutawaanya oweeyo eddiini ku nsonga y'okukkiriza Allah ne bubeera bukulembeze ofiisi ogiwaayo nga nti bannayo ofiisi yiiyo nze ngenze kusinza ani Allah subhanahu wa ta'ala. Ne we ziba ssente oga nti akasente mukakole ki mukaleke kambeere munaku nsinze Allah ntuke mu maaso ga Allah nga nyimirira mbagagga ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu abasinga abamu tebategeera bunene bwakuba nti Allah yatutonda kumusinza na kulekayo byonna bitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuddu yanga nti oli muwalimu mulungi era singa kati oli wala naye obuzibu bw'olina tojja mu bintu byaffe ate n'engeri gy'obuuliramu oluusi okosa abantu kuba kati manjagala singa omuzindaalo ne mugamba Allah atusaasire. Kane ngamba kati amagezi goono galabe nze nemba nze ku mukono ne banava muzindaalo nze nninda lwe bali kukola ki lwe bali gumpa kyenjogera sikikyusa nkusabula ate Allah yakola okusabula newe bamala emyaka 10 nga bakudoojinga lwe balugudde mwolu bembooko ne balumira emyaka 10 mu maaso naye oyogedde maki okusinga okuwa akazi ng'obusawo okomberera akazindaalo naye ng'oweereza shayitaani leka bakakumme sigalawo nga toyera gw'oyogedde naye ku mikolo gyabwe ng'oli mu kusinza Allah kubanga ensonga ennene yatumisa ababaka ani ibudu llaha wajtanibu taaguti hude ekyamuggyako enviiri ku mutwe yadde zasigalako kusanga batasinza Allah nga basinza njuba. Ekyewuunyisa hude kinyonyi tekisomangako ku mbaawo era ne byekyogera tetubiwulira ffe naye kyamanya nti bano bakola ensobi. Ate gwe oli muntu mukulu wasoma ne ku ddiini era oyogera weewaana nze ddiini ngimanyi ate ng'omala oyooyoota abagatta Allah n'ebintu ebiki ebirala kati babaleke zonna ddiini otegeeza ki lakum diinukum waliya diini kitegeeza nti zonna lakum diinukum kitegeeza nti mulina ddiini zammwe entuufu wekyali kiggwayo
waliya dini yaffe ntuufu lakum dinukum bayina dini kituufu naye nga nfu waliya dini ffe tulina yaffe ey'obusiraamu inna ddiina inda allahi kati nga tunuka batubaveeko nva ku muzindalo kwa ino midi eno gyolaba rawuda ebaako abatali basiraamu okubabeerako mbayita bayingire mu ddiini yaki y'obusiraamu yenna waali omukatuliki mulokole mu Seventh Day musamize mbayita bakkirize Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiraamu abebba ne basamira mbayita balongoose oba bagendako mu ssabo lyonna obanga gyokola kati okyalina chance etoola shahada noga nsidda mu bintu ebyo kaninde enkomerero yange ennungi nga nsikani Allah subhanahu wa ta'ala mbakubiriza okuyamba ku mirimu gya Rawda Islam Media eja zino media coverage zekola yetaaga sente za data yetaaga sente zogula kamera ne computer musalame naye na ku sente abanene abali muno ono sajja mukulu ondabikira okuba ne sente naye onansonyi okutika ekintu kyeweetikka olwedde ekyokuba nti olina sente n'ekikulumiriza ate ndabikira okuba ne sente wallahi obuzibu bwetulina bwetugamba nti tusonde sente olina leeta nusu 5 ng'ate neva omwali si ya mmeka si ya 5 mbasaba basiraamu tugenda kuwangala akaseera katono wane example gye nyinza obbawa eri live eri clear muganda affe gwe twakaziika gendako ewaabwe olabe ekiriyo emaali yonna kati ate emaali yefitina mu famire kati tugenda tugatubane twagala tuleete enkola ya sharia emaali ya muganda affe abadde ku nkola ntuufu tugigabe abamu ku banene mu famire kati tubadde tubasaba katubyekolereko tujja bategeeza ensonga gye yawo gimanyi kati nze nange sinawe nfuniramu kati nange mbandaba ate wenjira babigobye emaali ye teyagabiddwa mu mateeka ga busiraamu abadde nga akola mumulaba nnyo kasaa 6 finally where is his wealth sente ziriwa abamu mulina sente singa ezatwala ne mutukana okusaddaka mulala nusu 5 zino zooleeta zezizo omukyala mulabirire kyolinako obusobozi ng'okyaliwo bw'onaafa agenda kufuna ku maali Allah kiyamuwa naye gwe togenda kufunako ono waliwo abasiraamu ng'asobola okugula ka kompyuta ako ogu naye olw'obukodo n'olw'obuteesaasira kyagenda kusanga mu maaso ga Allah ne yeetaba mu basonda kompyuta n'agamba inshaallah ku lwokubiri saa 6 emisana temuyisaamu eddakiika mu 15 ku dduuka n'agenda 15 ku dduuka kyoyogerako kimanyi twaha kyeyakola ku midi eno wonna kati waali tamanyiyo kyabbe ekisinga midi eno tombulya nyumba gye yazimba kwa siiye kati omusiraamu yabadde njujukira wemba mpimyemu budde we yasiramukira twaha yali akyaliwo yasiramukira mu Newcastle England ku musomo gwe yawulira ku gye nasomesa naye nga banya bateka sente mu Rawda bangula data ngula simu ngula stand Allah waba agaba empeera buli yakwatako empeera emutuukako Allah agenda kuwera mpeera kuki saba Allah baganda bange banya abalina abazito wanganzi nze nva no ngende ngenda kuleka emitwalo 10 ku program za Rawda ani azito wanganzi